Emirimu gisanyaladde mu kabuga k'e Wandegeya okuva ku ssaawa nga 12 n'ekitundu ez'akawungeezi oluvannyuma lw'ekizimbe okuli banka eya banka okukwata omuliro. Emirimu ne gisanyalala ng'emmotoka eziva e Kampala tezikyakkirizibwa kudda ku Kaleerwe oba Gayaza, so nga n'eziva e Gayaza zibadde tezikyakkirizibwa kudda Kampala. Ekivuddeko omuliro guno ekituufu tekitegeerekese, kyokka nga aboogezi bagamba nti ku kizimbe kino kuliko abaana ababadde basulako abasoma e Makerere nga kirowoozebwa nti baalese ggaasi ng'eyaka era nga yeetulise n'evaako ekizimbe kyonna okukwata omuliro. kitegeeza waliwo obugayi avaawo balina okulongosaamu esakati bwogamba ekyafa brigade Wandegeya weeri nekawempe weeri naye wakatwalita kikaaga. Abaana abawerako era nabo bawonye okutokomokera mu muliro guno kubanga balabiddwako waggulu gye kikoma nga balaajana nga basaba okuyambibwa. Kyokka oluvannyuma lw'eddakiika nga 15 poliisi ey'abazinyamooto etuuse n'etandika okutaakiriza n'eyambako ku babadde munda okulaba nga tebafa. Poliisi erwanye n'omuliro okutuusa lweguzikiza era nga mu kiseera kino okunoonyereza ku muliro guno kukyagenda mu maaso.